Yes, muganda wange gwe wenna atulaba. Embeera efuuse enzibu nnyo. Embeera efuuse enzibu nnyo wano e Kayunga. Embeera efuuse enzibu nnyo wano e Kayunga. Embeera efuuse enzibu nnyo wano e Kayunga. Tugende. Yes. Muganda wange gwe wenna atulaba kansooke nkuwa embeera nga bwebadde wano mu bitundu by'e Kayunga. Embeera ebaddewo omukuumi akakiiko k'ebyokulonda gwe abakuumi be baawa Honorable Kyagulanyi okubeera nga bamukuuma. Omu abakulira gwe bayita Afande Kato akubiddwa eriiso mu lutalo luno olubaddewo poliisi ekoze ambush ku konvoyi ya Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert. Emmotoka zonna nga bwe zitambula era Dan Magic n'omukuumi oyo amaaso tubasabire gandivaamu, amaaso gandivaamu. Omukuumi we Kato akubiddwa era oyo nga mayinja 3 abakulira akubiddwa eriiso. President embeera eno evudde oluvannyuma lwa police ne military okukozesa amaanyi agasukkiridde nga batuyisa mu kibuga Kayunga. Amaanyi gasukkiridde ge bakozesezza era president n'avaayo mu motoka ye n'agamba abantu bonna beesege yerwanire olutalo olwo. Wabadde emmotoka ya poliisi ebadde eriko akatimba mu maaso. President n'abagamba mu nkuba amasasi ne ganister ezatiya gas ezibadde empitirivu ennyo era ng'omwo ganister zikubiddemu emmotoka empitirivu kubanga akakebe ako kabalukanga bomu ebanga bomu bazikubye mu mmotoka zonna ne zibanga zikuba endabirwamu zonna n'amatama ne bonnet nga bw'olaba bomu bweneekuba ku mmotoka. Embeera eyo oluvannyuma lw'okubeera bwe batyo nga n'omukuumi akubiddwa. Oluvannyuma lw'okubeera nga akubiddwa mu mbeera ebyo byonna n'amaanyi ago, abasirikale bano bakubye amasasi mu bbanga agabadde ag'okumukumu ne balabika nga beeyongerayo basobole okubeera nga beetaasa kuba embeera ebadde evudde mu nteeko nga buli kimu eringa wozone era gwe erindirira akatambi ako kuwano wonnyini ku Kyoto International kubanga sisobodde kubeera na live naye nkutte akatambi ako nga omukuumi oyo eriiso nga bwe bali kubyekosa ne Dan Magic bwakubiddwa era mugenda kuba mwerabira ku mbeera eyo kosa n'emikutu gyonna egya Media House. Embeera eyo bagikutte bulungi nga bwebadde era n'ebikolobero by'abasirikale abo ababikoze bonna bajja kubeera nga bateekebwa mu mbuga z'amateeka insha Allah. Oba leero oba nkya oba weetuli oba tetuliiwo bajja kuleetebwa mu byafaayo era balivunaanibwa insha Allah. Katonda yekka gwe twesize. Olwaleero tubadde tusimbula okugenda tufunye essaala okuva ewa maama wa Siita oyo nno ng'agenda kwesimbawo nga kansala. Essaala eyo ebadde y'amaanyi nnyo era n'atutegeeza
oba tutya buli kintu kibeera n'akaseera buli kintu kibeera n'enkomerero yakyo era Museveni nkusuubiza nti essaawa yonna oba weetuli oba tetuliiwo oba otusse oba tuli mu ntaana lazima abantu bo ne famire yo na buli omu yenna gwokozesa okukola ebikolobero bino ku bannayuganda bagenda kuvunaanibwa insha Allah ne bwe tuliba tetufunye bwenkanya wano ku duniya lazima tuli bufuna eyo so eyo yembeera gwe wenna atuwuliriza era essaawa ya kakati abakuumi bano abakuuma pulezidenti tubuuza ekibuuzo kimu batuyamba ki tubuuza ekibuuzo kimu abakuumi abaweebwa Honorable Kyagulanyi bayamba ki kubanga nabo bennyini guno mulundi gwakubiri nga bafuna ebisago naye tebafulumyangako wadde essasi Kyagulanyi atuuse n'abagamba mwe muviire ye ne yeerumbira battlefront Pulezidenti Kyagulanyi atuuse n'abagamba mwenna mudde emabega mundeke muzina ensonga bw'omu mumpe space zino ensonga luno olutalo ndwerwanire ndabe amaanyi g'abasajja bano na kiki kye basobola okunkola na kiki kye basobola okukola so Media House zonna zibaddewo ng'eyo embeera egenda mu maaso Media House zibaddewo ng'eyo embeera yonna egenda mu maaso era ng'olwaleero twegattiddwako international media houses ez'enjawulo embeera eno tennaba kusiriikiriza mwe kye mbeera mumanya abalumiziddwa beeyongeddeyo mu ddwaliro Dani Magic yes kato tetumanyi oba eriiso lye linaalama kato tetumanyi oba eriiso lye linaalama abasajja bano bakyagenda mu maaso still n'okukuba omukka ogubalagala bakyagenda mu maaso n'okugwa akakebo karabye badde sikarabye alright kiwedde sina bwe njavuga mu olukanga bakutukubatya gaasi bali muganda wange gwe wena atulaba ate tulina okubeera nga tubaweereza nga ate naffe tulina okubeera safe tulina okubeera nga tuli safe naye tiya gaasi mungi abapoliisi bakuba abantu amasasi abapoliisi bashuutinga mu bantu kati abasajja beefudde ensolo bannange abasajja laba ente tiya gaasi ente etabuse tiya gaasi abasajja kati bali mu kutta busi abasajja kati bali mu kutta busi badduka bakuba masasi bantu bali mu kutta abantu embeera evudde mu bino ebya bulijjo baabo bakuba masasi bantu bali mu kukuba bantu masasi wano nno nga kirabika kye kitundu ewagenda okubeera olukuŋŋaana wano Kayunga naye Uganda olunaku lumu egenda kwogera waliwo gwe batwalaganya wuuno yes abaana beebeereramu embeera y'amayinja kati lutalo lwennyini abaana b'e Kayunga batandise okubeera nga bakasuka amayinja batandise okubeera nga bakasuka amayinja
tusabire nnyo muganda waffe Dan Magic, tusabire nnyo muganda waffe Dan Magic, Sir Dan Magic, tusabire nnyo muganda waffe Sir Dan Magic. Eriiso balikubye, eriiso balikubye, Sir Dan Magic, eriiso balikubye. Kosa n'eryafande Katoyo akulira abakuumi abaweebwa Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert. Abo babiri bokka bentegeddeko eno ensasagge ebaddewo. Waliwo n'omusiraamu gwe tubadde naye akubiddwa. Ashraf naye akubiddwa. All right, tutegeezeddwa nti ne Ashraf security guard oyo owa Honorable Zaake naye akubiddwa. Waliwo n'omwana omulala naye akubiddwa. Okugira bave ku kombo yiyo. Yongera. Tukyagala babeere ku kombo yiyo. Balwa. Batyo omukulembeze nga tete. Mwana abakuumi abaweebwa Kyagulanyi abaana bagamba nti kye kiseera abakuumi abo baddizibweyo. Bagamba abakuumi abo abaweebwa Kyagulanyi kye kiseera baddizibweyo kubanga tebalina mulimu. Tebalina mulimu gwe bakola. Papa, piki girekeeyo. Girekeeyo embeera mbi. So, eyo yembeera ebaddewo era ekyaliwo. Nga Kayunga afuuse ndibasa. Simanyi maanyi gano aga Kayunga lwaki mayitirivu nnyo era simanyi lwaki bakoze byonna ebitakolebwanga nako. Kayunga muliro gubadde muliro era gukyali muliro muyitirivu nnyo era nga wano wetulaga tugenda mu ddwaliro okulabika ng'okulaba abantu baffe abafunye ebisago nga bataasibwa era ng'omukulembeze yennyini yatambudde ne Dan Magic akubiddwa eriiso kosa n'omukuumi we Kato. President Kyagulanyi olwaleero agambye abakuumi be kosa ne ba personal bodyguard mudde ebbali zino ensonga nze malire ndabe amaanyi g'abasajja bano oba banshuutinga bankube tufe nfiire wano e Kayunga. Mbadde sirabangako Honorable Kyagulanyi nga anyiize obwenkanidde awo. Abagambye zino ensonga mwenna muzidde ebbali ndabe abasajja bano kiki kye baagala okukola oba banzita banzite. Eyo yembeera eriwo era ng'essaawa zino kampeyini zino manya ziyimiriziddwamu eddakiika tusobole okuteeka bannaffe mu ddwaliro bamale obbakolako ate osanga oluvannyuma tuneeyongerayo. Emmotoka mpitirivu ezonooneddwa mu bbato eyo ebadde ey'okufa n'okuwona nga poliisi ekoze ambush ku konvoyi ya Honorable Kyagulanyi, ekoze ambush ku mmotoka ekoze ambush yes tukyabaweereza era nga Dan Magic kusane Kato batwalibwa mu ddwaliro essaawa eno. Press vayo press vayo yes tutuuse mu ddwaliro. Yes, embeera ya bunkenke.
embeera ya bunkenke Honorable media. Yeah. Doctor. Go away. Sadan Magic. Sadan Magic. Let us organize the situation. Yeah. Sadan Magic. Kubidwa. Kosa. Nekato. Eyembera. Uyu. And no crowd. Sadan Magic. One crowd. One in the first room, one here. The rest, I want you all Yeah. Yes. Yes. Dan Magic. Banange ono tear gas asuse ne live bullet. Yes. Yes. Okay. Okay. and out of the gate. I don't want crowds here. All right. Embeera ya bunkenke. Yes, embeera ya bunkenke. Abantu bangi bafunye ebisago mu mbeera eyo naye nga kyenyinza okugamba nti banaye tudde sayidi eno wabweru. Yes, embeera nzibu nnyo. No one is safe. Si bannamawulire, si bakuumi abaweebwayo abasirikale abo bonna tewali ali safe. Abasajja bakoze ambush ku konvoyi ya Honorable Kyagulanyi. Bakoze ambush. Era nakati wano mu ddwaliro era nawo batandise okukubawo. Bano abasajja bali buruto. Ne mu ddwaliro nayo tear gas atandise. Muwulira amasasi live bullet ne tear gas nabyo bizze mu ddwaliro. Live bullet nazo zizze mu ddwaliro era nga nayo gaago ogawulira gaseka. Yes, gaago gaseka ogawulira gaseka. Muganda wange gwagamba nti no we should fight back. Njagala mutegeere ti bano abasajja bagezaako okukola byonna basobole okubeera nga batuprovokinga mu mbeera bwetyo era nga bo baagala kulaba kiki ekirina okukolebwa. Naye ffe tuli bantu baddembe era tuli bampisa, tetugenda kubaddiza. Bazzeemu ne bakubye omulala. Eno embeera si ya bulijjo, muganda wange. Abasajja batta abantu. No one is safe. No one is safe.
no one is safe. Ogamba nedda ssebo Twahiru Bukenya nedda. Ensi yonna muganda wange eraba. Ensi yonna eraba. Ensi yonna eraba. Ensi yonna eraba. Ensi yonna eraba ebigenda mu maaso. Ensi yonna eraba ebigenda mu maaso. Gwe muganda wange eno ye motoka ya isi naye twebuuza ekibuuzo bayamba ki mweno embeera era baweebwa ki? Lwaki baba wa Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert? Lwaki bamuweebwa nga nabo bennyini baataakingibwa nga nabo bakubibwa? Guno si gwe mulundi ogusooka abakuumi bano okufuna ebisago. Baafuna ebisago omulundi ogwasooka era omu yakubwa akakebe kati ya gaasi mu kugulu. Embeera ya bunkenke. Tuli banansi bana Uganda. Tuli kudwaliro mulimu abalwadde muli munda. Bakubye bagundi baffe bonna, bakubye ba bodyguard waffe bamwita Kato. Ne bakuba Sadani Magic abamanyi omumanyi bamukubye. Tuli mu mbeera mbi tuli wano kudwaliro waliyitibwa gya Nazigoti. Nazigo eco center. Unabakubye pale unabajikubye. Embera eri yonna bakubye emigeri badakubatia gas ebintu byatamuse ddala eri nga bwe bagamba bwala ina mukogamba fa mukubo emikono egikaaba naye olowooza embeera eno lwaki kino kibadde nnyo kyamaanyi e Kayunga? Olowooza ani akulembedde ekintu kino embeera okubeera ng'efaananye bweti bakole ambush? Bakulembeze abali waggulu tukoye movement twagala naffe enkyukakyuka ebeerewo mu ggwanga. Tusabe nnyo pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ayitemu embeera ejattereera. Tuze tulaba abasajja aba ba NRM naddala ba minisita kyava eno ayinza okubeera nga yakulembeddemu ko ebitundu ebimu mubaako abantu ababeera baduumidde. RDC mwe temwafunyeeko kumanyisibwa nti RDC yoba ani yaganye Honorable Kyagulanyi e Kayunga? Temwawulidde ku mawulire ago gonna? Bino ebintu nze ngamba nganze biva waggulu ddala. Order from above eva wa Museveni then nga bamugaana pulezidenti waffe okutambula buli wantu. Eri yonna twalaba nga bamugaana era ne wano kyekimu kituuseeko mu ngeri y'emu eyo. Simanyi nakumanya oba banange nze ebintu bino mbikooyi era katuseebusa pulezidenti waffe ayitemu. Yesuubire kale tulina waneeno kale abakyali wange ono bamukubye eki taba buleti gye bamukubye wano kanoko byonna babikole naye oyo omusajja agenda vaayo. Omusajja alina ova omusajja agenda vaayo. Alright, munnange gwe atulaba era atuwuliriza eno y'embeera eri wano mu kitundu kino. Abantu bangi abafunye ebisago ebya buli paati mu kugulu kubanga ebadde war zone era lindirira ka video kano ngenda kubeera nga nkateekayo weerabireko bato eyo katono nnyo bato werinda bato nga bwebadde ngenda kuba njiteeka ku kyoto ogenda kuba olaba bato eyo nga bwebadde ogenda kugiraba bato nga bwebadde bangi bakyali other places is supposed to Lale batuwemu mu district naye ffe twali tusabye Lale yaffe ng'erina kubeera Bale. Poliisi negezako giremesa. President n'agamba nedda. Electoral Commission bwe bange etukkiriza ffe tulina bategeezako butegeeza. Era President n'asalawo okugenda e Bale. Naye okutuuka e Bale batubulookinze emirundi gyonna.
naye era tutuuse ebbaali kati nga tulina okugenda kulaale emu gye batuwadde ebukeeka nga gye tulina okuba nga tugendako pulezidenti ayogereko eri abantu naye tetusobodde tuuka bamubulokinga ekyampisi ne batandika otiyagasinga abantu bababuulizaako ne bamukubabomu eyagasi naye tulina ebigenda maaso yabaddewo ejjo tubirabye leero bizze ebibeerawo emabega yonna nga mutambula Alright, era nga abantu bangi nnyo bafunye ebisago mu ambush eyo police ne military bye bakoze ku konvoyi ya Honorable Kyagulanyi. Abasajja konvoyi bagikozeko ambush e Kayunga era nga babadde baagala kumaliriza konvoyi yonna bagikube bagimalewo. Eno yembeera ekyagenda maaso. Tebakomyo awo n'eddwaliro lino erya Nazigo Health Center Firi Republic of Uganda Ministry of Health Nazigo Health Center Firi Ntenjeru South Health Sub District. Yes. Tumanyi kiti ekintu kimu nti President Museveni 2021 utawona naye tubeere bakakamu tuve mu ddwaliro tulabe nga President yeeyongerayo ku venue gye nategese tulabe nga asobola okwogerako eri abantu tukakane tulabe mu ddwaliro gye tuli oba tufuna obujjanjabi naye nga bamanye amalwaliro gaffe katusabe tulabe oba waliyo ekinavaayo. Alright, ono nno nga ye candidate waffe Mukiibi Badiru agenda okwesimbawo era nga yaweebwa kaadi. Omusajja oyo mumumanyi yali awangalira nnyo ebweru. Yeah, okay. Okay. Alright, nga yembeera eyo eriwo. So omuzungu oyo journalist oyo omuzungu kamale okukola ka interview ku Mukiibi Badiru era nga eno ye gyagenda okukiikirira ebitundu byeno Kayunga. emirundi nga esatu genda byeko nga eminga kukuba yiminyini aliwezi just darking away president nga yewuma bwewomi oba masasa batiya gas nenga they are aiming to shoot him because that dies is a moment so yewomye nadda wansi tuvugana genda maaso era n'abalala ne baddamu ne bakola kyekimu naddamu ne yewoma then omulundi ogwokusatu gwewaliza president okuva mu motoka mwe tubadde n'afuluma ogenda okubuuza abasirikale lwaki mwagala era ebibadde bigende ebigambo biti ngababuuza why do you want to kill me, why do you want to kill us, lwaki mwagala kututa so munjege ebaddewo nga tebalina kye banyega wabula nga they are aiming further nga bagenda maaso nga kumusongamu mundu kumusongamu bikuba tear gas kumusongamu bisi president n'ababuuza kyekibaddewo president kyakoze ffe nga ababadde naye n'atugamba mwe mudde ebbali era kino kinyonyola lwaki nze mbadde nnanye ddani magiki n'atugamba mudde ebbali onalibozaako yasigadde mu motoka naye abadde ayagala kuvaamu naye ne tumugamba sigala because mwenna mumanyi onalibozaako embeera gy'alimu tasobola kutambula nga yewaniridde so fe ababadde mu motoka ne tuvaamu NUP flag bearer wa mukyala oba wano Kayunga yesitegedde gy'alaze so kati mu motoka eyo onalibozaako asigaddemu yatatuusiddwako buzibu ne president waffe naye ebibaddewo mu bitegedde bimubaddeko so embeera basically but this has been well orchestrated era bali obwedda tulaba abasirikale president bagamba lwaki mwagala kuzita nga balina amasimu ge bakubirwa bakuba amasimu bafuna command abangalizo zonna zonna ezibadde zize nga zitukiika nga balina ekigendo badde bagala kumalirizawo ebinyinyi amasasi agakubirwa direct nga gafuma mu mmundu ag'okumukumu gategeeza kyeriigo nga amasasi bano asajja bazze balina olunaku lwe bazze baagala kukuba that was their mission ekigendera kyabwe kibadde kyakututa but tutambula ne katonda ali naffe nkugambye just survive by your history because ekikubye Dan Magic mbadde wano Dan Magic ngali wano president ngali maaso because president yatugaye mu debalize njogere nabo president n'atandika okwogera nabo then Dan Magic ekimukubye kiyise kunze katono nnyo era Dan Magic bwabadde agwa wansi ankoonya omukono bw'ati then nange I fell nengwa wansi nenzuuka wakati mu kwekanga but nga bwe gambye nzijjukidde nti ali tulina okutaasa obulamu bwa munnaffe
ngenza okutuuka wabadde ne ba Eddie Mutwe nga bakunganye nga Dani takyasobola kusakuka, Dani takyasobola kwogera, Dani ava omusaayi mu kamwa, tukumanyi baba mu kiki oba kiki naye nga embeera gy'alimu. Then okugezaako ate era kwagala kutaasa obulamu bwa munnaffe Dani Manyi ate ne batandika okukuba ne baddamu okuba bupya amasasi live bullets. So mu mbeera eyo ebaddewo poliisi bwe badde esimbula ate ewa abalala ekyanya ne baddamu ne bakuba tiyagaasi nga bazikuba bantu era olwo bannaffe abakubidde obukeebwa tiyagaasi mu mugongo bakubye mu kifuba nze nga bwe mbalaze kankubye wadde era ne max zikyaliwo kakubye ku ngatto kuno katonda nsi accident tekabalukidde ku ngatto singa akankubye ku ngatto singa akankubye ku ngatto ne explodinga badde ngenda kumuzinga ekigere. So bazze nga balina mission yakutta naye katonda akyatusaasidde n'obulamu bwaffe akyabubisseeko akasuubira tukyasabe tukibeere tuli wano mu Kayunga ne yonna gye twabadde baatuwaliriza okuva mu kibuga ne tugenda e Galiraaya ne tugenda ekitwe ne tugenda wa yonna tetutabadde nakigendayo because era abantu babirabye saawa nga 4 n'ekidakiika nga zonna twatuuka mu Kayunga poliisi n'amagye jaze ne batukiika emmotoka mu maaso ga nga bwe mbagambye nze mbadde mu motoka president ne batandika kuba nga ba aiminga bino ebimotoka ebikuba omukka nga ba aiminga mu sunroof ya president because agayisizaamu omutwe wali ekayunga nga twakatuuka mu kibuga Kayunga ku ssaawa 4 nga omukka ogwo gwe mulaba bagukuba butereevu munda mu motoka era babaddemu ne suffocatinga president ng'ali waggulu ne flag bearer waffe wa NUP owawana e Kayunga ng'ali waggulu nze ne Dan Magic we almost lost life to suffocation munda omwo. Then ne honorable Zake ng'ali mu maaso ne driver waffe Maka atuuse Maka nga takyalaba gy'alaga ne tugenda n'ebirala ebibadde we tubaddeyo ng'egaliraaya mu kitundu kye bayita kitu tugenza okusangayo nga mamba zituteeze nga zitusazeeko awo president bwawalizibwa okulabika nti nno ava mu motoka yatambuza ebigere era ndooza abantu babadde bajja bagoberera president okuva mu motoka y'okutambuza ebigere akikozeemu okulaga butali bumativu nga poliisi n'amagye bamusazeeko ne tutambula naye president. Then bwe tubasinzizza amagezi n'abantu baffe nga bajja batuwagira tutuuse mu kibuga Kayunga ne baddamu ne bakuba abantu amasasi tutegedde olwo bwe basse bwe tubasinzizza ebyo byonna kutuuka wano mu katawuni babadde batuttidde era bali wali beewera bagaa tebagenda tukkiriza kufuluma wano because okufuluma wano n'abannange nabo nga bagamba we are not going to leave this place. So tetumanyi oba bagamba balwadde abawali ku ddwaliro lino oba bagamba ffe oba bagamba president waffe ne bali awo wammanga mukakaawo bagamba beewera bagamba tewali agenda kufuluma ne mu katawuni wali we tuwetedde okujja era mamba zisazeeko n'ebimotoka ebya poliisi n'amagye. So we are not sure how we are going to leave this place naye tumanyi tulina okuva wati tulina okukkiriza tugenda kuvaawo nga tuli balamu. Alright, oyo no ye Haji Kazibwe Bashir nga ye abaddewo nga atuwa update wa embeera nga webadde akutaanyiza akusiigira ekifaananyi era ekifaananyi kyakusiigidde kyekimu nga nange kyenkusiigidde bwe muganda wange atuwuliriza kyekimu nange nga bwe nkikusiigidde. So eno ambush gye bakoze ku konvoyi ya Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert esusse ew'omulamuzi. Natandika n'okuba abaana president n'abuuka mu motoka abuuza abasirikale lwaki mukuba tiyagaasi lwaki mukuba abaana. So abantu aba protecting president ne bamuggyako okumbi ne batandika okukuba live bullets president wabadde n'okukasuka tiyagaasi ne waliwo bakibadde waliwo mu motoka ya market gye basuddeko bakibadde kisimanyi kuba kizze ne kidda ku motoka yaffe nekyabikkuwa awo nze wenkomye tegeera okuddamu laba nga waliwo abaana ne bateeka mu mbeera kwekujjano embeera netegeeza kiri eggwanga tetuli mu election mwana kujjako dictator kuba omuntu atali dictator takola bino aba akkiririza mu kulonda okw'eddembe tusobole okuba nga tutuusa obuyinza mu ddembe naye kati right now tuli mu we are removing a dictator. Wow. Embeera yo amanya Natabi Maria the first captain the constituency. All right. Tweyanziza era nga omukyalo oyo yagenda okukiikirira ayapena mumanyi y'omu ku bamyuka abavubuka abamu bakubiddwa rababule abalala bakubiddwa. All right, baganda bange mwenna
abatulaba kambasiibulire wano kubanga naffe ffennyini tugudde kanvaali tugudde ebigwo abasajja bakubye amasasi ne tugwa ng'owulira ebbomu eringa ebalukira ku ggwe ng'owulira olinga asaanawo gwe bakubye likuba munno kakebe kateya gaasi kabaluse okunninaana mbadde mmanyi mpedde so eyo nno yembeera nte gye tuyitamu nga tubaweereza so twekubemu emitima eri bannayuganda eno gavumenti eriko ekola ebikolobero bino ku bannayuganda yaleetebwa bannayuganda bennyini ffe twagireeta bataata baffe bajjajja baffe be baawaayo ente zaabwe ne ziriibwa n'abaana baabwe balwane baleete basobole ono Tibumasira okujja mu buyinza Tibumasira oluvannyuma lw'okujja mu buyinza yafuuka ekyeneena yafuuka ekiteego yafuuka ekyeneena yafuuka ekiteego yafuuka ekyewalula so tulina kuddamu oluvannyuma lw'emyaka 35 Honorable Kyagulanyi akulembeddemu revolution eno tuddemu tubikole nga bwe byakolebwa mu gy'ekinaana so be part of the revolution we are removing a dictator bullet or ballot. Muganda wange kiki kyoyogera ku mbeera eno tuli mu kalulu tuli mu campaign tuli mu kiki Nanze mobilizer wa district eno enyuki Kayunga district ekituufu abasajja baatidde twali mu meeting ku lunaku lwe Sunday Mrs. RDC ne DPC ne DISO ne batutegeeza nti President Kyagulanyi tagenda kuyita wano nga baagadde bamuyise eri mu kyalo e Lugazi gye batira Sebulime agwe bukeeka agende Jjinja ne tukigaanira ddala era olunaku lwajjo poliisi yasuze mu maka gange ng'eyagala kulaba muddu awulira waali bankwate ne beekubeera mu nswaga eno abasajja bano baalaze obutiitiizi baali mu meeting Mr. Kalangwa Mr. Tebande Mr. waliwo bali mu basatu Mr. Kalangwa nga yakomani nga ne Mwami Lugolobi nga bagamba singa President Kyagulanyi ajje Kayunga agenda kubuusa abasajja olw'ensonga nti ebbali gye tubadde tulaga waliyo amafuta ebbali gye tubadde tulaga muwala wa Museveni yagulayo ettaka square miles esukka mu 6 nga obazuulawo omunnyo dutte ettaka lituukira ddala ku nnyanja abavubi babadde babagoba nga bye bizibu President byagenda okwogerako kubanga zentalo ne Nantaba zabaddemu ng'alwanirira Kayunga wano so fe bategedde nti President bw'anajja ne tumuwa details ezo agenda kuzoogerako bannakayunga abadde bakyalimu obubisi tebagenda kuddamu kuwagira Mwami Museveni ne banne abalalalala so fa meeting eyo ebyavaamu ne baduumira DPC nga bo ne bamugamba takkirizibwa kuyingira wano yensonga ki bamuseze kusezibwa wali ebukoloto ngamba talina kugenda bukoloto olwokuba nti tulina President omukujjukujju ate yagaliza ensi ye ne tuyitamu bwetu ne tuyetolooza era ebivuddemu nga tuyingidde mu kibuga Kayunga abantu badde balinda President bamubuulire ebizibu kubanga abantu basula ku tebuuke tebakyalina ttaka lyabwe babalimbalimba twafuna no Nantaba n'atulimbalimba ne badda mu kalyoke waabwe ne bamuwa emmoloka n'abasirikale n'akivaako nakati esaazi n'abantu bakyegoba Mwami Lugolobi yalina eka z'ebikajja ezisuka mu 15 Kayunga awo nenge bikajja abantu balina ebikajja tebakyalina pameti bazibajjako naye nga abagagga ate gwena kubijja wano n'obitwalira Lugolobi ate n'abitwala n'abisuubuzaani madivaani abantu tebakyalina bwannannyini yensonga lwaki President badde tebamwagala eno bateesewo poosi nene nnyo byebiku badde bitukaanya agenda abyogereko naye singa mungu atusase n'afuna chance kangulumira era tugenda bimutegeeza abibuulire eggwanga ebisinga okuuma bannakayunga soba bwebiti embeera bwete bweyimiridde twagimanyira mu Uganda era nze DPC namugamba mu meeting nze kugenda osooka okuba essasi muddu awulira naye nga kyesigenda kukkiriza gonsibe nga President wange tayingidde Kayunga nanyingidde naye era temwekanga okulaba ng'enkya ndi munda nze nja kuba musanyufu naye nja kuvaayo ate nkomewo nnonde ate mmanje akalulu ate era banzibe bansibe Kalangwa yani kubanga buli wowulira Kalangwa yani yakolanga RPC wawane Kayunga district yensonga lwaki bannayuganda bannakayunga baawano bakuba omuwala we Jacqueline birungi knockout yafuna obulwa butasukka mu mutwalo butawera mutwalo olina afuna obulwa emitwalo 6 bamukuba knockout n'ayaayaana wala we yajja wano so Kalangwa akolera Janet Kataha Museveni
ne sali musale era radio gye tulina wano si akalangwa ng'omuntu mukozi kalangwa bizinesi ye mutunzi wa munnyo teri mutusa atunda munnyo n'ojojomya ggwanga mutunzi wa munnyo naye alina abamuteekamu ssente basobole okweddiza kayunga eno naye ate baswadde bayinvestinga bubi ssente singa olaba omuntu ng'awadde ku pulaani wakiri teekayo omulala gwolaba nga abantu bakyamwagala teekayo omulala naye bakozesa bubi obwongo tebalina bwongo buyiiya so kalangwa bw'atyo kisaati nga nze muggwawulira talina kyali naye alina baakolera nga nange bwe naagamba nikolera pulezidenti wange sisasuladde 10 n'enjowo 2 kulw'eggwanga lyange nfoomu ne basigalawo nga kakadde kalangwa ababonyabonyeza ebbanga ddene lwaki temwebeereramu twebeereramu nkusooka ne tumukuba knockout mu kalulu ne tukuba muwala we knockout mu kalulu yensonga lwaki bazze ne babala nti singa mwami Lugolobi pulezidenti yayingira mu Ntenjeru North talinawo kalulu kubanga ekyemani wa bajeti naye gyakoze omukulumu Uganda yonna etunuulidde Kayunga district kubanga kyemani wa bajeti nga mwami Lugolobi yayisa supplementary budget nga minister of education yasaba obuwumbi 10 ne bagaa tewali sente zaali za registration mwami Lugolobi nayisa obuwumbi 9 nga bugenda mu State House just supplementary budget y'emyezi 4 buna so Mr. Lugolobi yagenda okuyayisa ssente ezo yensonga kibateesewo ekiyinja kinene nnyo okulaba nga pulezidenti waffe tebamwagala ayingire wano kubanga agenda kubabuusa nti abantu abalumya ggwanga mwami Kalangwa ne mwami Lugolobi mwe mubalina wano mulina okubagoba obaddewo okuvita ambush police ne military ne bakoze ku convoy ya Honorable Kyagulanyi mu ambulance abadde akuta omusirikale we embeera gye bibaddemu bakubya akakebe mu mmotoka ebadde waggulu gye bayita rubber bullet bwevuddewo ne bakuba live bullet omusirikale babadde bagenderedde kuba president direct badde bamusubira okubanga ali mu mmotoka eyiye neso naye nga tabasimu abadde president ali mu ambulance abadde eno ne bwe bakubye badde bagenderedde kuba president ne bakuba omusirikale w'amayinja 3 so bibadde bwe bito badde bagala kuba president direct bamugalire kubanga omukuumi oyo abadde kumpi ne Honorable Kyagulanyi kuba Kyagulanyi abagambye mudde ebbali avudde mu mmotoka n'atugamba ffe tudde ebbali omusirikale we n'amubeerawo DPC bamuyita Lukooto n'atowa order nti mumukube gone case era bodyguard we n'ateekawo ekibiri n'ayiwawo omubiri ne bamukuba esasi ku liiso so limuyisako buyisi kwa pulezidenti bwagudde daivu esasi nemuyitako buyisi ku liiso ne tusitula pulezidenti n'agamba tuvaawo n'omusajja ne tuvaawo n'omusirikale we ne muteeka mu ambulance so kwa pulezidenti atwaza omutima nti ye ne bwabeera muntu omu Yesu yaleka endiga 99 n'anoonya endiga emu anoonyeza abaana be bakubya amasasi 2 n'agamba lale kaziyimirire mbere okulwa abantu ababiri. Alright, tweyanza nnyo tweyanzege gwe wenna atugoberera ku kyoto yembeera eyo eriwo buli omu olutabaala alunyumya lulwe. Abantu abalwadde bakyakolebwako munnange abalwadde bali mu kukolebwako era nga kampeyini ziyimiriziddwamu abalwadde bano basooke bakolweko aya kampeyini waliwo munnamawulire afunye ekisago n'abalala abafunye obutonotono bakyagenda maaso n'okujjanjabibwa wano mu ambulance eno eyaweebwayo David Serukenya MP oyo owa Makindye Ssaabagabo agenda eyakwata fulaga ya NUP. David Serukenya ambulance eno yagiwaayo eberenga etambulira ku mukulembeze abafunye ebisago kubanga ffe twakimanya nti luno tugenda mu lutalo, twakimanya nti zino si campaign, twakimanya nti tugenda mu bato. Era gwe wenna munnange atulaba teweewuunya bwe bakugamba nti gundi afudde, bwe bagamba nti gundi bamukubye ekyasi mu kugulu oba mu kifuba, teweewuunya, tebijja kuba bipya. Anything can happen mu zino campaign, anything can happen mu zino laale. Era ffe twatalaafiya era be bamanyi kuba tebalina kye batugamba, oba batutta batutte oba tebatutta nga batutta. So tetugenda kuteesebwa na intimidation yonna gye bayitamu. Bakola bino tusobole okuyimiriza laale tugambe, bakola bino basobole okuyimiriza Kyagulanyi obutagenda mu bantu mbwatye ave mu laale zino, n'ekyo tekigenda kusoboka. Mbawa amawulire era mbategeeza amawulire amabi nti Kyagulanyi tagenda kuva mu zino nsonga. Kyagulanyi tagenda kuva mu zino nsonga. Aga amawulire amabi nga bawa ate naffe tetugenda kuzikiza
n'olw'ensonga eyo yembeera ebaddewo. Twebaza mmwe bannaffe mwenna. Bobi Yanga simanyi mbeera emuliko, yes, naye nga emmotoka zifunye ebisago. Emmotoka ya Miro Markex ekubiddwa kabomu ku ndabirwamu awo, kagikubye ndabirwamu neyatika ne ku boneti awo n'ettama awo wonna. So egendeddemu ebisago eyo yokka gye ndabyeko. Gwe wenna lindirira ka vidiyo kano keŋŋenda okubawa. Lindirira ka vidiyo kano kanve ku live kati nka posting akembeera eyo ebaddewo, naawe weerabireko nga bwe bibadde. Mu ddakiika ntono ngenda kubanga nteekayo ka vidiyo ako kenkutte wano ku kyoto okalabe embeera nga bwebadde, kubanga network Kayunga agisumbuwa nnyo. Ewamu tubadde tetubaweereza okutandikira ddala ne caption eno gye ntadde ku live stream eno. Titugudde nti mbadde nti abasajja bazibyeho na Lebo Kyagulanyi n'avaamu n'atambuza ebigere. Tubadde we tubadde mu nfuufu eyo gye batubunyiza. Danny Magic ali mu ddwaliro, babakolako n'omukuumi Kato Kosa ne Ashirafu n'abalala bafunye ebisago bali mu bakolako, era nga president gyali ku Danny Magic kwali ne Kato gyali president mwennyini yabeereetedde. Avudde mu moloka ye n'abeetwalira abadde omu ku abo abasoose okubawa first aid, era ng'enkola ye bulijjo bw'atera okukola. Yes, enkola nga bw'atera okukola. Abasajja abo bwe batubulookinze, bwe bazze batuyisa mu nfuufu ne bamala ne babulookinga, ne tusanga ebimotoka byabyo ne bifuuwa amazzi bitanka nga 4 ne kabangaliza poliisi. Kyagulanyi takayanye nabo n'avaamu mu moloka n'atambuza ebigere. Awo network ebadde mbi nnyo sobodde baweereza. Bw'atambuza ebigere olugize n'ayita Zugu. Gwenno atamanyi lulimi lwa mu ghetto Zugu, awo tuba tutegeeza kigambo digi oba pichipichi oba bajaji oba boxer. Awo nno n'afuna Zugu n'abakuumi be n'abalagira bafune Zugu, tugende tuyongereyo nga tulina okuyingira Kayunga. Ne moloka ya Iseno nabo n'abagamba mu mufune Zugu bwe mubala nti mukuuma nze mungoberere. N'agamba tulina okutuuka e Kayunga. Awo nno bwe tuvuddeyo bwe balabye ng'atambuza ebigere kwe kujjayo ebimotoka, konvoyi ye n'eyitawo. Ate bwe tutuuse mu maaso ne baddamu ne bakola ambush eyo evuddeko ebizibu ebyo byonna. Awo nno bwe lutyo kambawe ka vidiyo kano ku kyoto mulabe embeera nga bwebadde. Kyensobodde okukwata mubeere bulungi, tugenda kuba tuddiŋŋana nga mbawa update.